oli mutya na Uganda nze Senga Kulanama si bya bulimba nakati nva mu ddwaliro ndoza munengeddeko ne fayiro nva mu ddwaliro naye nkozesa gabbeeyi sigali agamu njagala okutegeeza mmwe abaginika ebinnyo ng'embojja bbi mu ssubi mmwe bakyabula akuuta emisiri gyabulwa endege kasasiro mukwano nze neewe ekitiibwa naye nga nagambye kuvuma sindalaba wano omuntu asimbula nange sindalaba asimbula nange wano ku TikTok era mbatunuulira mbu mwejinga muvuma ne ngamba era okwewa ekitiibwa ate nga ndi muka musajja kikulu nze baba nvuma ebivumo banjigiriza nabiyigirize kati saagala kuddayo kunsinikirako mannyo agatabanywera mu kamwa agabalinga kasumbi Kulanama kuba batugambye agenda abuzayo emyezi 3 so what era Kulanama ayagala bamusondere ssente ani njagala omuntu omwe ajje eddoboozi lyange nga ligamba nti bannange munyambe munsondere y'akasente wano ku TikTok munnange ngende mu ddwaliro basaba ne bannyabo akawumbi kanene jeje jumba sente yayogedde ntono akawumbi kanene akeetagisa kubanga ekibumba okwatagana n'omubiri gwo giba emyaka 5 ekibumba okwatagana n'omubiri gwo nina omwana mukwano gwange mutabani wa mukwano gwange wanesana bamugyamu ekibumba muvuzi wa bbaasi Netherland wali naye myaka 5 gyamala kugwako n'alyoka addamu okuvuga bbaasi ekyo temukiyita ekyokuzannya njagala kubabuulira nze nina asset sirina ssente mu banka ate singa baasabye miliyoni 3 bawange teyandifunye na stress oyo yamwogeza stress alowooza mukazi wange asobola okufa ate ne bwenfa nze buli kimu nakikola mbw aleeta ebyobugagga n'alyoka abiraga wano mu kamera olaba mmwe nammwe abanaku ogula buguzi kamotoka n'okeetuuma yaguze emotoka bamuwadde emotoka ku baaside gwe ntwala nti nze Kulanama ngatta abantu miliyoni 3 mwekaliza mu kamera naye muli baavu waliwawo ebikazi ebibakozesa ne bibawa ssente mitwalo 10 munkubire Kulanama oyo ne mulowooza olw'okuba bibalimba bisinika ebinya nina ssente tebalina basula nanjala kubanga balemerera okukola kye bayita asset nakulaba ng'olina akazimbe koguddewo n'adduka ku kyanneyiba n'ateekawo akaguwa naye n'asala mbu alina ekizimbe basaba ne bannyabo temunneepimapimamu nze nazaalibwa nga ndi mukazi saasoma ndi mukazi munaku nemanya nti ekintu kye nina okukola nina kuba ne asset ate teriyo mugagga nakuga nti nze ndi mugagga tubuulire ku bugagga bwe nina obuwumbi 10 oyo si mugagga ng'alina obuwumbi 10 mu banka taba mugagga omugagga aba mugagga wa bintu nze ntunda loolezi obukadde ebyebye nengenda mu ddwaliro ntunda ettaka eri nga tekulina kizimbe nengenda mu ddwaliro ndiyina wano eruweero eri ne sente ne zifikka nawo ntunda ekizimbe eki nengenda mu ddwaliro ng'osinikirako amanyombo naze wano kusonda ssente ne bandigambye nti twagala obukadde 2 ebyo jjajja Jumba abyekwatira n'abingamba mukyala wange genda mu ddwaliro temuddayo kunsinikirako mannyo agaga balimu ebituli ge baazibikira nesimanyi ne sementi temuddayo kunjinikirako binnyo ndi mulwadde nze mmanyikiddwa nze ne bwenkya ku makya nga nfudde kyekintu kye nayogera ne ngamba abeewaffe temugamba nga mwami wange nti munnange yantuze oba yankoze ekyamu oba yampadde obutwa nedda nze ndi mulwadde nze nsula nfa eyo embula bwoyo yabulwako obwoyo okugitwala ku ttale baapanga ne bampa obutwa nalabibwako gataliiko nfufu bulungi nnyo nga mpeereddwa obutwa temuddeyo kunsinikirako binnyo oba ebyokwogerako ku TikTok bibaweddeko nze am a rich woman ndi mugagga naye atali mugagga wa ssente zino empapula eziri awo empitirivu nze abaana bange nabajje mu ggwanga naye bagenze mu kizimbe kyange ekyange e Bulaaya wano nkugambye nsinga abantu miliyoni 3 olaba aba gavumenti bawange yavuddeyo n'aga nti ndi mulwadde ate bali mu kutetenkanya ate ku bbanzi ate nga nange nandyagadde gavumenti gye bentwala mu ddwaliro ku ssente ze nagiteekamu nze temuddayo kunsinikirako binnyo ndi mulwadde tunuulira olugoye lwe nyambadde lwa bukadde 3 n'ekitundu sikunyumyamu va ku bali abazitwala e China ne bazicupula ne balubaleetera ku mitwalo 2 luno olwange lwa miliyoni 3 n'ekitundu onesimbako ompita bali abakeera okweragana amamotoka ku gundi ku TikTok naye nga kaadi ziri mbayindi emotoka emwe ya mwami wange ya buyonjo mpenkoni efaanana ne ya Museveni yokka emala okuntwala mu ddwaliro egi va ku bana abeeragira mu mamotoka omwami wange teyeeraga ffe twalemwa tetukyeraga obuvubuka bwatuvaamu omuntu bw'okaddiwa amalalo yino gakendeeza
ate ffe tweraga bwerazi tuli ba influencer musobole okuyiga muyiga okukola mulinga amatako Kingo naye yitwa musamiza talina wadde mandwa ali mu kuchallenge Katonda mba agenda kufa mu myezi 3 akoze buli kaliyoke awuganye babbi abantu nibatwala abantu ebulaya sente zibaweddeko omuntu akola ebijje ebyakawumbi tunda amalalo ogende bakujjanja betunda ebyawongo byoyina bakujjanja abantu ujjo balaga nti oyina sente buli mwezi ozimba ennyumba buli wiki ozimba ennyumba twagamba ennyumba zawe kubisaka bifaananyi n'ogamba nti zizo abaana bewe paateko mbugwa abazala nga si babo Katonda bwate bwaseeteza ensozi ne zitamanya bw'oba osobola okuzimba amalalo ogogamba agakawumbi okujjanja kwekugaana kati emyezi 3 zinagwako nga tofudde emyezi 3 ginagwako nga tonafa ng'ate abantu bagamba nange saafa kaakati saafa nkoze ntya tewali agenda kuyita ekikutamanya kiri kimu kyajjajja oyo omusajja gwe bayita Lumina Mayengo sente za bamu milioni 5 zezikutawanya zezikusudde eddala owulira jerase sisuubira mugagga akola malalo ga kawumbi ka 205 saali kirowoozezza azimbira n'abaana batanazaala amayumba nobeera nga tooka 205 mulabye nabagamba nti omubi adduka nga tewali amugoba oyagala tugamba nti oyagala Kyagulanyi oba olekana bakuyita okola ki ogattako ki ogenda kukola ki twagamba nga okola competition ku mama Fiina kati ensi ogiwulire kutuddemu webaze ne yaleeta filter singa bakola live singa bakola live zada mu bintu ebikumazeeko emembe bikanya abantu sose kola manyo ne gata masamasaga gembo gebakuteka bagajjamu teri mulimba wangula yali awangudde ensene era ogenda n'oyogera n'oyokya ne bagamba nodda ku layini naga kati otuuse ku level omuntu azimba amalalo g'akawumbi si batugamba ate obulambole bukulema okulabirira oba okujjanjaba abalwala ebizimba by'enseka ez'obukulumbu ate obutwa kampani wazigadde nga tokyalanga mirimu funayo abajegaawo nga 3 obabbe sente ogende bakujjanja ene ensi ogiraga omuntu nga atagira noga nti ogiraba nobanga atagiraba ate ng'ogiraba ye yensi mwe tuli teri alimba awangula na bulimba singa manye simu zatufuna bulinaku abantu bemujja mubba nyeze embaka za kimpatira ezo kwerekeza n'okugamba akambulookinga ono sinaga ogera mannya g'abantu no ndatali musiya zalina value nenga ntono namulaba n'omusajja ensikya agikutta amanyiraavu kantiikinga oyo kubanga Uganda etekkiriza bisezi tekkiriza kabasanya abaana bataneetuuka waliwo omuntu akola statement mu public neyerabisa ng'eswaza gwe bannabyabufuzi nesimanyi kye baaba Uganda si yabasiyaz nkiddamu Uganda si yabalep oba mbayite nti abalepest abakabasanya obwana obuto obulenzi obuto Uganda tekabasanya bulenzi buto oba obuwala obuto oba obwana obuto omukazi yenna okuba n'ekitiibwa kebere parliament olina kubeera mukagundi abakyala bangi nnyo nnyo abaze mu parliament ne bafunamu abasajja abavalyo abasajja abazitowa love kyekimu ku bintu ebitambuza love yekki y'omubiri mulonda ababaka abavalyo temulonda ababaka bagenda kabasanya bwana bwammwe obulenzi obuto obwana bwammwe obuwala obuto obwana bwammwe obuteneetuuka babuteeke mu magulu amakulu babuteke magulu amakadde butuko konzi babulwala endwadde z'obukulu eggumba ekkulu nga ne bwoli bwatuloyinza ogamba empologoma eyise wano libanga ekkulu naye eri obwavu omukadde omwavu nno naye atama olaba balina ssente bye batunulanga ebinyinyi naye gwe omanyi omukazi omukadde bwatunula mulonda ababaka abavalyo temulondesa kutya mulonda ababaka batakabasanya bwana bwammwe obuwala abatagenda kabasanya bwana bwammwe obulenzi buto kubuyiwandira kubuka kasekisi oyo wabakazi abakulu oyo gopakira ababula n'ababakwana ne balepinga obwana temulondesa kutya tolonda mbw ate gundi mbw ate tolonda nti nonda mwana wa gundi